Katemba yeyolekedde mu kkooti y'amagye ewulira omusango gwa ssentebe wa bodaboda 210 era nga ye ssentebe wa NRM erubaga Abdallah Kitatta. Nga Kitatta amaze okusimbibwa mu kaguli, puliida we Shaban Sanywa atandise okwanjulira kkooti abantu abaleeteddwa okusobola okumweyimirira era ne beeyama okutuukiriza obukwakkulizo bwa kkooti bwonna. Katemba watandikidde ye ssentebe wa kkooti eno Lieutenant General Andrew Guti okutandika okubuuza abaleeteddwa okweyimirira Kitatta oba nga bamanyi bulungi emisango egimuvunaanwa nga buli omu ayogera bibye. Clarify to us. Are you a surety or you have just come to discuss with the court? Yeah, what? Ababadde mu kkooti bongedde okunyumirwa. Ssentebe wa kkooti bw'abuuzizza kitaawe wa Kitatta musajja mukulu Muhammad Nakugoba emyaka gya mutabani we wabula nga tagimanyi. How old is KITATTA? Don't look behind. Look at me here. You should be knowing the age of your son. Bino oluwedde ssentebe wa kkooti y'amagye Lieutenant General Guti naawe olunaku lwa 23 omwezi ogujja okutegeeza ebinaaba bivudde mu kusaba kwabwe naddi omusango lwe gugenda okutandika okuwulirwa. Wano puliida wa Kitatta asabye olunaku lusembezebwe ng'agamba nti oludda oluwaabi lulabika terulina bujulizi buluma muntu we so nga n'embeera y'ebyobulamu bwe eyongera kusajjuka. Remain seated. Kitatta bw'afulumiziddwa okuzzibwayo mu nkambi y'amagye gy'akuumirwa abooluganda lwe ne batandika okwecwacwana kyokka nga ye bw'abagumya nti kino kya kiseera buseera. Sanywa ategeezezza bannamawulire ebweru wa kkooti nti oludda oluwaabi lulinga olugenderera okulwawo okwanja obujulizi okusobola okukandaaliriza omuntu we mu kkomera. Nga just time okulaba nti Kitatta ali munda. Kati ffe tubagambye nti tulese beyiro twagifayiringa nga 2 ogwokusatu ku lunaku lwennyini ono tubasaavinga kituta omwezi nga tubasaavinze kakati tebaddamu tebalina kuddamu kwonna nti reply noba affidavit in opposition ekiwandiiko ekigaana nti tebamuwa beyiro tebakiddangamu kakati ate bazze basaye mwezi mulamba. Kitatta avunaanibwa emisango omuli okusangibwa n'ebyokulwanyisa wamu n'ebyambalo by'amagye mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka. Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno gwennyini kkooti y'amagye yalagira oludda oluwaabi okuwaayo obujulizi bwonna obwali bukuŋŋaanyiziddwa eri oludda oluwawaabirwa basobole okwetegeka okuddamu okuwulira omusango guno. Wabula ne gye buli kati oludda oluwaabi terunnawaayo obujulizi bwakafunikawo eri oludda oluwawaabirwa. Josephine Namakumbi, NBS Amasengejje.